Life is worth living just because God sent His Son. His name is Jesus. Abalungi ensanyusa okubalaba. Mbaniriza nnyo mu kifo kino mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ngezezaako okukwata obudde essaawa ziweze 9 zennyini, naye newankubadde nkutta obudde naye sigenda kukuba luyimba, sigenda kuyimbawo oluyimba awo, kubanga obudde bugenda tebyokwogera. Tulina bingi nnyo. Tulina Bible, tulina politics nga program yaffe bweri n'ebirala ebyenjawulo. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2021 omwaka gugwako. Guno mwezi guweddeko nagwo, tusigazaako ennaku ntono, wiiki emu almost yokka tuyingire omwezi gwe-10. Kiba kitegeeza omwaka gusigaddeko ennaku 9 nga guno mwezi ogugjeeko. Sibanga 9 n'ogugwamu. Kwata w'owandiika notebook yo ne pen, owandiika ekitabo kya Matayo essuula 12 okuva ku lunyiriri olusooka. Tugenda kusomako ennyiriri 15 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lwe-15. Olwaliro nziza okubagamba nti tuli mu bya ddala ebyokusaaga byaggwaawo. Tewali kusaaga. Naye nga sinagenda mu video mu programu yennyini, nsookera ddala okubajjukiza Maureen Skin Care as usual. Mu consulting osaana okumukubira, ne bw'oba toogule waakiri mukubireko, omubuulire akunnyonnyola ekyoba okolera olususu lwo. Olina oluwumu, ne bagamba oluwumu luswaza. Bw'oba olina oluwumu mukubireko, terukuluma, terukutujja, terukusiiwa, naye oba oswala. So osobola okumukubirako n'omugambako bugambi nti nina oluwumu wano nga ku ttama, n'akubuulira ekyokukola. Ali mu service okusinga, tali mu business. Waliwo enjawulo wakati wa aba business bo bagamba bati kasita okyogerako agamba sooka oleete consultation fee ekikuba nsiko. N'abasumba basaba ekikuba nsiko, naye Maureen ajja kukubuulira ekyokukozesa ne bw'onooba toguze bintu bye, naye waakiri mukubireko, omubuuza akubuulire solution y'olususu lwo. Oyo nga mumaze, waliwo ebiriwo byendabye. His Excellency yabadde alina okuba mu USA era olugendo yalutambudde naye akomye wano Doha. Saamulabyeko akomye wano Doha, n'addayo nga bagamba abadde South Africa. Waliwo abatambuza agagambo, simanyi ndabyeko nga bagamba simanyi bamukutte n'enjaga, simanyi bamukutte, simanyi akukusa biki, simanyi bagambye biki. Abalala bingi nnyo bagenda kuzimbirako agaboozi gaabwe gangi, naye bagambye abadde yakava e South Africa. Ate South Africa eri mu nsi eziri mu red zone ze batakkiriza bw'obanga ovuddeyo olina ennaku z'olina okuyisaawo ate okutambula okugenda mu nsi ng'ezo ez'akajanja nga America daani. So kyekimuganyisiza n'akoma wano e Doha, n'addayo ab'omu America mukole kyabadde alina okukola. Bulijjo mbagamba nti ebintu bikolebwa nsi ya mwoyo, biva mu mwoyo ne bijja mu mubiri. Biva mu mwoyo ne bijja mu mubiri. Waliwo omukyalo omu omusabi, His Excellency yali ali South Africa eyo wiiki, ebyo ebiseera byabadde South Africa.
omukyala nakiraba nga his excellence tagenda US naye nakirekawo bwatu nagamba naye ate agenda genda naye ate kubangira programu ajja genda n'ekivulu bakiranga nabuuza mukama lwaki tagenda genda naye nakirekawo omukyala yakiraba nga his excellence tagenze US bannange ensi y'omwoyo lwakuba tetwakyogera saakyogera tetwakyogera mujja gamba ASP otuvuga speed gwe kitwale bwoto naye omukyala yakiraba mujjukira omuntu gwe nabagamba eyalaba nga lumbuye bamutadde mu keesi ne bamuteeka mu keesi y'abafu ate ne bamuteekako oxygen oyo omukyala oyo nabo banyumiza mu story eyo abaaliwo mukijjukira yalaba nga his excellence tagenze mu America bannange ensi y'omwoyo give nako yekola ebintu byonna ekyo nkikomezaawo tebageza ne babalimba mbw ate biki by the way ali safe alina waka wabula bana bagatambuza bagamba bamukutte bamukwatidde Doha simanyi bamukomeza mu kubo Dubai abamu bagamba Dubai abalaba akumi wano Doha ekinnumye simulabyeko kale singa mbadde nkola ku kisaawe ekyo nakyo nkimaliriza kaninde ate omanyi batambuza bino ebimeseji byabwe bino ebibadde bizungazunga mbu ebya Ssenyonyi gundi Honorable Ssenyonyi General Secretary waffe ne his excellence Kyagulanyi ate aba NRM abaali badde basanyuka nti batutta abantu be babadde beetaaga okitegedde senga byabadde bituufu baali kwese bikweke kubanga bawangudde abantu be babadde baagala ate be babi exposinga kati bw'oba olina omutwe ekyo obeera okitegedde gwe labayo Ronald Mayinja baprotectinga Ronald Mayinja paka kati ffe tukuba Ronald Mayinja bo ne bamuprotectinga batwala batya bano abasatu abanene abayimiriddeko entebe y'eggwanga ne babatwala abayimiriddeko future y'eggwanga by the way pillars bazikutudde ate baba exposing the and then baprotecting awo mutabani wa Katongole temumukwatira waawo nedda yawo aba avuddewo ate kati aba ali walala so nkino bwe kitobe kibadde covid yaleese ekyo nti tebamwekakasa kuyingira US kubanga ava mu red zone ya COVID-19 ekyo nakyo nkimaze bingi nnyo ebiri ewaka ndowooza omaze okuwandiika bw'oba omaze okuwandiika ekitabo kya Matayo 12 olunyiriri olusooka paka ku lwe15 njagala nsooke mu Bayibuli nsembyeyo ebintu ebirala bye ngenda okwogera jo nayogedde ku kintu kya Jim Muhwezi nengattamu kyavudde ku BMK Bulayimu Kibirige ne mujja muyingiramu Taso ne mujja muyingiramu Gavi nafunye amasimu ng'abantu bambuuza by'owayogedde nga tetwabitegedde tuwulira Muhoozi Taso biki tetwabitegedde mulaba okujja leeti mu kirasi awo twayitawo dda ebyo twabisoma ndowooza mu January kati ate mutuzizaayo emabega oba nali kirabika mwe baali babagobye school fees mu kirasi temwalimu ngenda kibaddiramu olwaleero siiti properly tokoona ku munno saagala aleekaana saagala aliira mu kirasi mwenna attentive ku lubaawo nsooke nziremu mbaleetere ekintu ekyo mukitegeere class monitor nalabyeko mu comment simanyi class monitor takyalabikako simanyi ajja leeti lwabeera zze nabirabyeko awo ekyo nakyo tugenda kukirongoosamu eno topic sigenda njiddamu leero lwaba abataaliwo abansabye njiddemu mutuule mukkalire ngenda bibaleetera mu bitegeere bulungi naye temulira mu kirasi now mbaletedde ekyawandiikibwa kino kansooke mu Bible and politics then tusooka mu spiritual part of it tugende mu politics then ngende mu bino updates eziriwo awaka zemba nsemba nazo then tusabe program egwe Bible egamba bweti kambabulire Bible eno ina part 2 waliwo abantu n'olwaleero bakyebuuza ensomesa gye nsomesa mu Bible
si nkidamu nebaza Katonda sinze nsinga okusomesa Bayibuli era sisomesa Bayibuli waliyo abantu abasomesa Bayibuli novaawo ng'otegedde okusinga ekirala omwoyo omutukuvu ye musomesa w'abasomesa yasomesa Bayibuli n'ogitegeera naye nebaza Katonda nti yanjawulizaako akatono nange kensobola okujja nenkabawaako at least like 0.0% ebisigadde Mukama ali babibikkulira ne mubitegeera okusingawo naye nange nebaza Katonda nti Mukama ampadde ekisa ekitegeera Bayibuli Yesu yagamba ba Petero bwe bati bwe yabuliranga mu ngero yababuuza bamubuuza naye lwaki ebintu bino byogera bwoti n'abagamba kiwe mwe muweereddwa omukisa bingi byakwekebwa abagezigezi ne bibikkulibwa abasirusiru nga mutabani wa Katongole kati Mukama bw'abikwata n'abibikkulira nze omusirusiru nange nampa ekisa okujja okubibabuulira nkyebaliza Katonda nti mumala ne mubitegeera kakati Bayibuli eri bweti Bayibuli erina paati bbiri Bayibuli erina theory part of it erina ne practical part of it real erina practical part of it kati Bayibuli ebiseera ebisinga bagitusomesa mu theory part of it ne bakusomera Abayisirayiri ne batambula ne babuuka omugga omu n'abuuka mu bbanga omulala n'atomera munne awo ne bayitawo bagenda otuuka emitala ne balonda emmere ng'emmere eyidde baalyanga buli tebatereka ne bakireka mu theory eyo ne batakikuleetera kukikutuuliza mu practical part of it okitegeere nti ekiri eri ekyali eri weekiri kati oba kisobola okubaawo era okivaamu otya kati nze nebaza Katonda nti yakitubikkulira kati yagitubikkulira paati zombi not theory yokka but even practical part of it tugireeta ne tugituuza mu bulamu obuliwo ne tusobola okugitegeera netabeera novo n'okijjayo eri n'okiteeka wano ne kijaawo kyekyo ekirungi bw'obanga wasoma engineering ng'olinga Kagombe mbu Kagombe yafuna degree mu engineering ekyambogo Seggona n'amubuuza ow'ekitiibwa okimanyi Kyambogo tegaba degree nti ye ate gwe wafunayo degree nti ye nga tegaba degree nti ye kati ekituufu kyeki waliwo ebintu bye tusoma mu Bayibuli era omuntu agamba awo nasomawo naye bulijjo nsomawo naye nga sitegeerawo nga n'ebigambo ebiriwo wonna nasoma najja n'ensomesa ku kitabo kya Esther Ruth Naomi Ruth ne omuntu agamba nakakisoma emirundi 3 nga sibitegeera naye mbitegedde leero okusoma theory n'okireka mu theory n'otakireeta mu n'otakibikkulira mu practical part of it Bayibuli ekumenya Bayibuli enyuma nnyo ng'ogitegedde ne practical part of it bw'osoma engineering n'omuleka mu formulas ezo ez'oku bitabo n'omuleka mu bitabo takuyamba ye Bayibuli bw'osoma obusawo n'obuleka mu bitabo kyova olaba bakutwala ne basooka ne bakuleetera emmese ne muzisala ne bakuleetera ebikere ne mubisala ne muva mu bikere ne babatweka mu mirambo ne basala emirambo ne bagirongoosa egifudde ne bakujjaawo ne batandika ne bakutwalira omuntu bw'otyo n'ogenda ng'ograduatinga n'otuuka okubeera nga bye wasoma kati obikola practically bw'obireka wali mu theory ku bitabo omuntu alekawo galagiyo n'agenda ewa Kisekka n'agenda agikanikire wa Kisekka ku mwana oli owe wa Kisekka eyagenda practically n'atandika ne bamutuma spanda ne bamutuma ebikutiya ne bamutuma oiro ne bamutuma gundi n'akanika emmotoka nga teyagendako mu kiraasi oyo omwana abeera w'amakulu nnyo okusinga gwe ayina diguli ekyambogo eya engineering ate nga tegigaba okitegedde kati ebintu bw'obiza mu practical part of it bikola bw'obireka ku theory gwe senga otwala emmotoka ye wa makanika yenna n'omugamba ingini ekola bwoti esikondoka bwenteekamu namba 2 giya zisooka nezibuuka ezikirira mu kkubo ate bakabubasi najjayo ekitabo n'agamba kozaawo Profesa Kaine Bigundi yagamba ati awo piston ebeere emekeseringi kati ndaba wano omukono guba gubejjuseeko ekitundu nga ne side mirror yayatise wakati bw'atandika ebyo
osimbula busimbuzi mmotoka yo n'ogitwala ewa makanika eyabiyiga practically nga tabisomye mu bitabo. Gwe senga ogende w'omusawo n'omugamba munnange mpulira olubuto lunzigundagunda lugiraagira bwe luti mpuliramu omuziki eno waggulu mpulira, najjayo Google n'agenda ku ssimu Mr. Google omuntu bw'awulira olubuto nga omuziki bususe awulira atya? Okwata bukwasi bibyo n'ogenda mu ddwaliro eddala. Kati ne Bayibuli njagala tugiteke mu practical part of it, tugitegeere tugijje mu theory. Eyo ebadde puliyambo y'ekyawandiikibwa kye ŋŋenda okusoma. Bayibuli egamba bweti. Awo olwatuuka Yesu nga agenze ku njuyi z'eri, tusomewo oba awasooka kubanga ennyiriri 15 tetujja kufuna budde buzisoma nnyo. Awo mu biro ebyo Yesu n'ayita mu nnimiro y'eŋŋano ku Ssabbiiti. Abayigirizwa be ne balumwa enjala ne batandika okunoga ebirimba by'eŋŋano ne balya. Olwokubiri, naye Abafalisaayo bwe baalaba ne bamugamba nti, laba, abayigirizwa bo bakola ekyomuzizo okukolera ku Ssabbiiti. Kasooka ennyimirireko awo. Luno olunyiriri Bayibuli oluzungu lwe lusinga oddujjayo olunyiriri olwokubiri lusobole okukwatagana ne vidiyo y'olwaleero. Olunyiriri olwokubiri lugamba bwe luti. Wulira nnyo ndusoma mu luzungu. Oluzungu nninawo olutono. Olumu Bukenya yalutwala kubanga ye yali owa UNEB, teyalukomyawo. Olulala Mama Ebeni ayina kugamba kati nze nnyinawo olutono. Luwulirize nnyo. Olunyiriri olwokubiri lwenjagalawo. When the Pharisees saw this, they said to him, look, your disciples are doing what is unlawful on the Sabbath. Kati ebisigadde ngenda byogera bwogezi. Jjo twabadde ku bakabona bannaddiini, kati tuli ku Bafalisaayo ab'obuyinza. Bayibuli egamba kino nkijja mu mbeera eri ewaka. Bakola bwe bati ab'obuyinza. Bagenda ne beesiba ku kantu, ku kintu ekifaanana etteeka oba etteeka eririwo, ate ne bamenyeramu amateeka amalala. Tukyali ku Yesu ekyamuleeta. Jjukira, tulaba Yesu ekyamuleeta, tulaba n'ekyaleeta Bobi Wine, Bible and politics. Nabagambye Bayibuli tugenda giza mu practical tusobole ogitegeera. Yesu ajja bw'ati. Abantu bakwata Ssabbiiti ne bagifuula ekintu ekizibu ennyo eri abantu. Ne bakwata Ssabbiiti ne Abafalisaayo ne bamenyera omwo amateeka ne bakamala bukamazi ab'amateeka. Jjo twabadde ku bakabona ab'eddiini, olwaleero tuli ku Bafalisaayo. Ne bakwata Ssabbiiti ne bagifuula ekirala. Omuntu akutta ku lwa Ssabbiiti olw'okuba omenye Ssabbiiti ne bakutta. Wulira, Uganda omuntu atta ow'obuyinza atta omuvubi olw'okuba avubye ekyennyanja. Yesu bwe yakiraba nga Ssabbiiti Katonda gye yaleeta abantu okujenjooyinga okuginyumirwa, Abafalisaayo bagifudde ekizibu. Ssabbiiti efuuse ekizibu eri abantu, kwe kuleeta omwana we n'agimenya misana ng'ensi eraba. Teyamenya Ssabbiiti, yamenya nkola ya Ssabbiiti gye baali baleese. Bayibuli ey'oluzungu ekijjeeyo obulungi, they said unto him, your disciples are doing unlawful ku Ssabbiiti, unlawful possession of guns, ammunition of UPDF, unlawful gathering, unlawful buli muntu gwe batutte mu kooti owa NUP bamuvunaana unlawful Abafalisaayo. Bible and politics.
Yesu bw'akiraba ng'abantu Ssabbiiti bafuukidde ekizibu tebakyagitegeera bagikwata lw'amateeka, Yesu yennyini n'ajja omusomesa waayo n'agimenya. Teyamenya Ssabbiiti, yamenya nki? Nkola ya Ssabbiiti. Buli gwe batutte ne bwe babulwa kye bagamba bwe bati, abantu be bakwatira ekalangala babavunana unlawful having of what? Magazine. Si mundu. Magazine with 12 bullets. Sikayi soja n'ababuuza bannange, eno magazine amasasi tubadde tugakasukanga mayinja, tubadde tugatabula mu bizigo ne tugeesiiga bwesiizi, tubadde tugamiranga mpeke, tugakozesa. Obusiru bw'abasajja bano babavunaana magazine ne batabavunaana mundu. Kubanga omuntu bw'aba alina magazine abeera alina emmundu. Bandibadde babasaba n'emmundu. Emagazine y'emmundu, emmundu ya magazine eno eriwa? Okitegedde? Nkubuuza, emmundu wulira, senga waliwo ebiseera bye babbirangamu abaana. Babbanga abaana awo e Uganda nga okubba abaana okusaddaka abaana. By the way, neeyo gundi ndala drone zange kye nabadde ntandise. Museveni ye yattanga abaana. Ebiseera bye basalanga abaana ne babalembeka omusayi ng'omwana bamusala ne musanga ng'omusayi teguliiwo gwonna gwagenda mu bachwezi. Ekyo nakyo nkireeta weesirikire. Wulira, bwe bakwata nga bwe basanga omusajja mu paaka ng'atambula alina omwana akaaba, kituufu oyinza okuba nga gwe taata w'omwana bakola bwe bati, gwe ssebo maama w'omwana aliwa? Bamusanze ne magazine kati alina okutulaga emmundu. Museveni bwe yakwata abaana ne magazine teyababuuza mmundu, kuba emmundu yali amanyi weeri. Wabula wulira kye babavunaana, Abafalisaayo baakivunaana unlawful Sabbath. Yesu n'agimenya. Yesu kye kyamuleeta kumenya bintuntu ebyo. Omusajja akuba wa bodaboda essasi n'omubuuza kiki? Unlawful driving of curfew. Bwe bagamba mu Luzungu, bwe luba si lwero kasita gwe wamu okitegedde. Besasi mu mutwe, unlawful passing of emisanvu gya UPDF egya lockdown. Ti omusajja mu bidde kyesasi nti ayise wano ngo tumuganye mu curfew. Nabukenya bamutta olunaku lwe bagamba bwe bati. Bata Nabukenya why? His Excellency Kyagulanyi yali alina okukola consultation ku Popopo mu Ndeeba wali. Unlawful gathering of Kyagulanyi at Popopo kyaleetera okutta Nabukenya. Bayibuli y'Oluzungu y'ekijjeyo obulungi. Enanga agamba bwati ebivulu tubikayima, ebivulu tubiyimiriza Kyagulanyi teyasobodde kugira, that is unlawful gathering of Kyalenga. Holo lunyiriri guni nganduluddeko nnyo. Yesu n'akola bwati, najja n'abimenya. Bw'onoosoma okukkirira awo wansi wonna, Yesu atandika okubasomesa, yabasekerera n'ababuuza, naye Bafalisaayo mmwe muli emmere muyina amagezi mu mitwe? Temujjukira Dawudi bwe yagenda wa Akimereki n'alya emigaati egitaalibwangako bantu, egyalinga egy'abakabona bokka, n'agiryanga si kabona, ne banne bonna be yali nabo, bali ab'omu mpuku y'Edulamu be tusomako. By the way, John nakootinze ekyawandiikibwa ekikyamu tekiri mu 1 Kings 22, kiri mu 1 Samuel chapter 22. Yes, ebitabo ebyo mbisomanye ekya Samuel n'ekya Kings, kati olumu ebyawandiikibwa mbigira bwe bitolwa gundi anti ntegeera katono mpola mpola, si yenze era ategeera ennyo. Mukama mpa buwikisa. Yesu n'akola bwati, n'abasomesa n'ababuuza bwati, Dawudi bwe yali emigaati gy'abakabona nga si kabona yabaaki? Dawudi yabaaki? Era Katonda ayogerera wanti nno Dawudi yakola ekibi. Bw'onoosoma okukira mu lunyolo, Yesu akyatula bulungi nnyo n'agamba Sabbiiti si ye mukama w'omuntu, omuntu ye mukama wa Sabbiiti. Waddembe okukola kyayagala ku Sabbiiti. Era awo we wali obukubagano bwo omulokole n'omuseveniside.
Sabbiiti abafalisaayo baagifuula ekizibu mu maaso g'abantu. Yesu yennyini n'atambula ku sabbiiti ne bagenda ne balya ebintu ebiri fresh. Era bamugamba bakola batya emirimu egimenya sabbiiti. Okitegedde? Naye sooka gwe owulire. Uganda bakuba omuntu essasi ku lw'okuba ng'avubye. Batulagira ddala nti kati ekyennyanja ye mukama w'omuntu. Omuntu si ye mukama w'ekyennyanja. Museveni akulagira ddala nti kaafiyu ye mukama w'omuntu, wabula omuntu si ye mukama wa kaafiyu. Yesu kyava akimenya n'agamba nedda, kaafiyu, omuntu ye mukama wa kaafiyu. Omuntu wange tajja kufa ku lw'okuba nga kaafiyu. Yesu yababuuza ekibuuzo n'abagamba, naye bafalisaayo mmwe abannanfuusi, kummwe ani ng'endiga ye bwegwa mu kinnya ku sabbiiti tagijjaayo? Kummwe ani kummwe ng'ente ye bwegwa mu kinnya ku sabbiiti tagijjaayo? Wulira, juzi wano ono omusajja ani BMK abadde endogoyi yaabwe. Bible ezimu zigamba ndogoyi, translation yakyuka, abala translatinga. Abamu bagamba ndogoyi, abala bagamba ngamira, abala bagamba ekindiga. Endiga yaabwe yagudde mu kinnya jjo wano. Bagazalinze nga tewali social distance. Ne baziika. Ku kibiriga wabaddeyo social distance. Bakwata abamabaala ne babagamba bwe bati, siwagira mabaala, babakwata ne bagamba bwe bati, ani lofulu gathering of ebbaala. Kamiliyoni bamuwadde emmotoka mu bbaala. Endogoyi yaabwe bwe yagudde mu kinnya bagazalinze ne bagijjayo. Ey'omulala bwegwa mu kinnya bagamba oggyeyo endogoyi ku sabbiiti, eyaabwe bagijjayo. Babadde mu bbaala nga n'okutamira batamidde. Omusajja yagambye nze nagaggawala n'okuvunda n'envunda. Nagaggawala n'okuvunda n'envunda. Nze ndi mugagga muvundu, nkuwadde Range Rover. Simanyi kawundo, simanyi biki, simanyi mmotoka. Nsinga nnyo okutegeera bodaboda. Era bodaboda bw'oba olina bodaboda ne bw'ogisamba nga ndi ku ssimu. N'oteeka bw'oti ku ssimu nkugamba nti beeringi ey'omukono ogwa ddyo yakubye. Ezo nzimanyi, emmotoka sina kye mmanyi. Ne bwe ntulamu banzijukiza bujjukiza ne baŋŋamba tosibye musipi. Era ebyo bye biŋŋaana nze okutuula mu maaso. Tosibye musipi. Okitegedde? Endogoyi ezaabwe bwe zituuka nga ze zigudde mu kinnya zo bazijjayo, naye ezizo tezikkirizibwa kuvaayo. Yesu kye kyamuleeta n'ajja amenya sabbiiti, n'ajja amenya enkola ya sabbiiti. Yesu yabasomesa, bw'onoosomaawo yabasomesa n'abagamba n'okubagamba mmwe kambabuulire senga mubadde mumanyi. N'ekikulu si saddaaka, kubanga ebyo byonna baabikoleranga mu foomu ya kuwaayo saddaaka. Yesu n'agamba bw'ati, nze njagala mirembe okusinga saddaaka. Njagala mirembe, njagala kisa okusinga saddaaka. Nze bye byandeeta, si kusiba bantu kikoligo mu bulago. Constitution ya Uganda efuuse ekikoligo mu bulago bw'Abannayuganda. Buli lw'okolamu bw'oti ani lawful turning over side. Olwo nno otaaninze bubi okoonye ku Museveni. Ani lawful using over phone. Ani cyber law of cyber law. N'owetakiba mu mukima. Ani yatugamba yajjako Facebook. Omusajja mufumbiro omugezi yagamba bw'ati, Museveni twagala tugende mu kkooti atubuulire. Yatugamba yajjako Facebook. Lumbu ye talinnyangako Uganda. Museveni yagamba bajjeko Facebook mu mateeka ge. Museveni yalabira bwa Facebook. Yakozesa VPN. Museveni yajjako Facebook n'ateekako VPN. N'alabanga lumbuye. Teri muntu yawagiranga lumbuye nga Museveni. Mu fake account. Ate abaana babyogeranga. Museveni wuyo mu fake account nga ndowooza abaana balimba. Okitegedde? Constitution yetufuukidde ekizibu. Nga sabbiiti bwe yafuuka ekizibu ku mulembe gw'Abafalisaayo. Kakati gwe wulira, Yesu n'atambula. Bayibuli egamba bw'eti, somawo sigenda somayo. Yesu n'ayingira mu yeekaalu yaabwe. Olwo lunyiriri lwakumeka. Waliwo ennyiriri nga zisaana okusoma naye obudde bugenze. Obudde bugenze ebyokwogera bingi sinabituuzaamu. Bayibuli egamba bw'eti, Yesu n'ayingira mu yeekaalu yaabwe. Seeyiye be baagizimba,
be baludde nga basabiramu, n'abalimu babamanyi, n'abalwadde baamu babamanyi tebawona. Eyaabwe Yesu n'agiyingiramu. Bayibuli egamba laba awo waaliwo omuntu eyali akaze omukono ku Ssabbiiti. Yesu n'amutuukako. Bayibuli egamba bweti bonna ne bamutunuulira balabe kyagenda okukola. Yesu n'amusanga ng'omusajja oba mukyala, Bayibuli egamba muntu nga yakala omukono. Bayibuli egamba bweti ne bamutunuulira balabe kyagenda okukola, bafune kye bamulanga. Okitegedde? Abafalisaayo ab'amateeka ne bamulinda balabe kyakola, bafune kye bamulanga. Yesu n'akola bw'ati, n'amugamba oli wano wakalaakaladde omukono, oli mu yeekaalu osaba omukono gwakala. N'amugamba munnange gwakala. Abafalisaayo bwe bajja okusaba basaba byabwe ne bagenda. Yesu n'amugamba omukono gugolola ogende. Omukono n'agugolola. Bayibuli egamba bw'eti ne bafuna ensonga gye bamulanga, kuwonya muntu ku Ssabbiiti. Awo Yesu ne bamugamba n'okola ekintu ekyo naawe ku Ssabbiiti, ate abuulira ekigambo Ssabbiiti ogimenye. Yesu yababuuliza ku mmwe ani atasobola kuyamba ndogoyi ye, naye ate olwo ono omuntu omulamba omukalu okuwona akaze omukono okuwona ku Ssabbiiti kyekinene ennyo, kyekibi ennyo ekisinga. Okitegedde? Omufalisaayo ayagala osigale mu mbeera embi olw'okuba alina kye yeekweseemu. Yesu ababuuza nti bamutunuulira balabe kyakola, bafune kye bamulanga. Laba Uganda okola bw'oti. Ensonga lwaki ku nguudo kubeerako traffic police okugayidinga ebidduka, era omupoliisi ayambale uniform omulabe akugayidinga akugambe kino ekintu okikoze bubi, kola bw'oti, kino tokiddamu. Naye naawe bw'oba osusize nnyo akubonereze. Kati Uganda si bwe bakola. Owa traffic bateeka egundi yaabwe bayimirira ku kkubo awali ensawo z'amanda, nga ku kkubo batundawo ensawo z'amanda. Owa traffic n'adda mu nsawo y'amanda bw'ati, n'akulengera engeri gy'oyisa mu bumenyi bw'amateeka afune kyakulanga. Ayina kubeerawo omulabe akugayidinge. Bwe ziba gundi nga bikwekweto byakwata bodaboda, beekweka mu batembeyi. Owa traffic ne yeekweka mu mutembeyi bw'ati. Oba ojja bw'oti oweese babiri, owa traffic n'abuuka eri n'agwa mu mayembe ga piki. Bamanyi okubatomera. Awo mu kulwana akutte kulaki, naawe ogikutte omugamba gite ne mugwa n'okutwala. Waayi yakwekwesa afune kyakulanga. Bayibuli bw'ogiraba yimirira. Abafalisaayo bwe batuuka awo, Yesu n'agamba nedda, wateekwa okubaawo ekikolebwa. Owa traffic toyina kwekweka kulaba muntu amenya mateeka, oyina kuwanguwa kumugamba butamenya mateeka. Bwe kibanga Yesu okuwonya omuntu ku Ssabbiiti kwali kumenya mateeka, lwaki tebaakimugaana nga tannakikola? Yesu amala kikola. Bayibuli egamba bafune kye bamulanga. Era bwe yamuwonya ku Ssabbiiti ne baggulawo fayiro, namba. Olwo okufa kwe kutandiikiriza, olwo kwe lutandiikiriza. Omwana yamenya Ssabbiiti, omwana oyo yamenya Ssabbiiti. Okitegedde? Omwana yamenya Ssabbiiti. Abafalisaayo bwe batuuka kweyo geegi, Yesu wajjira. Kyagulanyi agamba bweti, saali mu byabufuzi. Bye nalaba nasooka ne mbiyimbako, ne mpulira ng'okuyimba tekumala. N'agamba bw'ati, kati kye nasazeewo, oba mwalaka ngende ngwezimbiire, njogera oba nnyimba, oba kugogola luzindwe gogolere, oba awo mbadde njogera. Temugamba nti nno nnyimba, okuyimba nkumanyi, mbadde njogera. N'agamba kati kangende mbyekwatiremu. Najja n'abagamba bw'ati, eri mu kuyimba message ngireese, naye mmwe mu kifo ky'okuwulira message mubadde mukuba mu bidongo. Era Kahindo Tafiire yagamba, oyo mwana ennyimba ze teziva mu motoka zange. Motoka zange zonna mulimu oyo mwana, omanyi akuba nnyo ekidongo. Teyatwala message, yatwala kidongo. His Excellency Kyagulanyi n'agamba bw'ati, kangende ntaasa abantu bano be bamenyesa Sabbath, be bamenyesa constitution. Bakola constitution nga yabanna Uganda. Kati constitution ya Museveni yekka ye muntu asobola okwenjoyinga constitution ya Uganda.
ogu mpozi n'omutamiivu we omutamiivu oyo kamukomyawo kiwe wajja kunvunaana okuyingira mu lubimbi lwe bokka be balina security. Sabbaasa yali eya Katonda n'omuntu, omuntu ajja yagaliremu ne Katonda agambe wabula bano abantu bantegeera. Abasajja bagikozesa okubeera ekikoligo mu bulago bw'omwana w'omuntu, nga sabbiiti bwetuuka abantu emitima giba bwatuka bwettwa. Omanyi lwaki waliwo nga nze saagala kulima? Do you know why? Bwe wazzanga omusango taata yayinanga ebibonerezo bibiri, akukube oba akukubira olubimbi, nenkula nga mmanyi nti okulima kibonerezo. Bw'ogenda ku ssomero n'otuuka leeti, abasomesa ne bakuwa ekibonerezo kya kulima, obwongo bwange obulwawo okukwata ne bumanya nti okulima kibonerezo. Ng'oyagala nkabe nkulukuse n'eminyira ngamba ngende ennime. Amanyi waliwo akanyira kakatabo ako ngamba ngende ennime. Nze ompa bodaboda n'ontuma ejjuba, ngende ejjuba n'enkomawo naye nga sigenze mu nnimiro kubanga baŋŋamba kibonerezo. Ate nnyina muto wange anzirako, oli omwana ayagala okulima. Oli omwana yategeera okulima era ye gy'ali mukyala alima. Olw'okuba batusiba ekikoligo kati Uganda abantu ne bwe bagamba bannaye musome ku constitution ya Uganda, abantu bakyawa constitution ya Uganda kubanga ya Museveni yagikyusa n'ebeera nga Sabbaasa ey'ebiseera biri. Awo Yesu najja yasibukawo Nazaaleesi mu ghetto, n'azaalibwa omukyala yeddira ndiga. Omusajja wa Mbogo, Yusufu yeddira Mbogo we Uganda. Owe Nazaaleesi gyali omutukuvu Yozefu, ne bazaala omwana Yesu, najja n'atugirawo ekikoligo. Waliwo omuntu omwe ngambye baana mmwe mwerabanga abatalina mugaso. Ndowoozaamu Museveni abakutufuga bw'ati nga temuliiwo twandibadde tutya. Wakiri tuwulirayo akamunyeenya bwe mwogera ne ŋŋamba Mukama. Naye naffe Yesu yamala kujja n'atutambuza ku sabbiiti. Yesu yakikola kigenderedde okubalumya enjala okusooka n'abatwala mu miyembe nga gyengedde, ne bawalampa emiyembe ne balya emiyembe ng'Abafalisaayo balaba. Eri ava kunyiiza bakabona wano n'anyiiza n'Abafalisaayo. Ayagala abalagire eddala ekyamuleeta nti embeera eyina okukyuka kuba bakiralambaza bakizza eno ate nga Mukama yabagamba kukivuga nga bakizza wano. Mujjukira enjiri gye twasomye eggulo. Kati abo Abafalisaayo ne beegatta ne bakabona okubonyaabonya omwana wa Katonda. Naye agamba bw'ati, olunaku lwe yajja Yesu yagamba bw'ati, nkimanyi ebigenda okujja mbimanyi, naye yo yeekaalu nnyina ogimenya ngizimbe mu nnaku 3. Kigwanidde omwana w'omuntu okufa naye ajja kuba mulamu. His Excellency yagamba bw'ati, nzize ndi muvubuka muto, nina ebyange, nnyina ne byasaasubira kufuna naye mmwe mwabimpa. Naye olw'okuba muli bubi bayinza okummenya, bayinza okunjavuwaza, bayinza okunsiba, bayinza okunzita. Oyo omwana Kyagulanyi mumugendere. Bwe mulituuka mu ggulu ne bamubapimako nga temumutuuka buwanvu, temuyombanga, kirira mu Geyeena. Mbabuulira abasumba baffe bagenda ne batusomesa Bayibuli nga batusomesa theory, tebatusomesa practicals. Teboogera ku baana basibiddwa, teboogera ku musaayi guyiika, teboogera ku baana bafa, pasita tayamba. Bayibuli teri mu theory. Yakobo yasomesaako n'agamba bw'ati, Yakobo essuula mmeka, okusabira omuntu n'omugamba nti Mukama tekimukolera makulu, mukwatireyo ne mukwatireyo n'olukumi olumuwe. Essaala ejja kukola. Essaala ejja kukola. Ono omwana ali e Uganda tujjanjaba ono. Bw'omukubira essimu n'omusabira, n'omala okumusabira, n'asooka atabula ekikopo kya caayi, n'atabulirako lukozedi,
oyo omwana awona omusawo yagambye omwana awonera ku sipiidi ya kika kya waggulu eri wansi gye baali babotola wonna weegasse kuba omwana essaala ekola ate ayinawo n'akakadde ku nsawo wabula bo bapasita bagamba bwe bati ffe byaffe bya mwoyo ensi ey'omwoyo anti omanyi Isirayiri yayita mu nnyanja emmyufu mukama akugulirewo ennyanja emmyufu ogiyitemu ogende in Jesus' name teekaawo ekikubansiko ne bakomaawo abantu bayibuli nebatama kubanga theory atama bwekutabako practicals theory nze nzikiriza okubanga bwe nayita biology namuyita lwa practicals mama Ebenize yampa nabagamba byamalanga okuwandika bwati olupapula nampa nange nenkopa nenteeka okwange practicals bakkiriza okutunulako ew'omulala theory oba nakola biki simanyi practicals kikulu hidde kikazigenze nga video tennabatandika ekyawandikibwa kitutte gundi yonna naye genda osomaawo wonna olabeyo abafalisaayo endogoyi zaabwe basobola ozitwala mu bbala ne baziweerayo n'emmotoka naye gwe tokkirizibwa kutwala mwana wo ng'omusota gumulumye ng'omwana mulwadde tofuluma mu nnyumba lwa kafiyu naye bo basobola okusisinkana mu bbaala ne bawa mbona kuba bannange Kyagulanyi agenda bakozesa ensobi juzi nalaba Kayanja nga naye afukamira ambu naakoza birthday competition ya Kyagulanyi ke mumwepimyeko ku nsi ne mu ggulu Katonda ajja mubapimako Kayanja ayagala kutugamba bukyanga abaawo jjolo yategedde birthday ya mukazi we mbu nabo batonyeseraavu ngeya Bobi Wine etiriika okuva emagere paka South Africa buli muntu n'asena eyakayanja teyatiriika tetusobola gisenako Bujingo bwajja n'agamba ayiwe maana Susan jangu tebinyuma kemwepimye ku Bobi Wine ku nsi ne mu ggulu bajja mubapimako mbona okuba simanyavu avugani UBJ and UJB eyo motoka UBJ what UAJB bwe bityo sibitegeera era ye namba gye bawadde kamiliyoni mbuno naye agivuge naye atuuki ke mumwepimyeko ku nsi ne mu ggulu bajja mubapimako ate amutuuke bw'oba wagoba omukazi n'owasa omulala kitegeeza Kyagulanyi tomutuuka mu maviivikirira bw'oba wabuulira enjiri n'otayogera ku musaayi gw'abantu oguyiika nga Kyagulanyi ye yagwogerako kirira yayambuka gwokkirira ke mumwepimyeko ku nsi ne mu ggulu bajja mubapimako oyo lupimometa gwayagala okugezaako okufuna lupimometa we gezaako okugoberera ebigere bya Kyagulanyi bayibuli egamba bweti ofuuka kitonde kijja ng'ebyemabega biwedde ng'ebyemabega biweddewo ebyemabega mu byesonyiwe mutandike okutambulira mu bigere bye lupimometa yoyo temutawaana kunoonya lupimometa mulala gwe musumba gw'obuulidde enjiri weebale bayibuli ogimanyi enjiri ogibuulidde naye ng'obuulira ya bimu bya 10 bajja kukubuuza mukazi wo gyali bakubuuze weebale kujja onaani Teddy omuleseewa mbw'ate you see you know Katonda tamanyi you see you know ng'obigamba Yesu you know nga ye yakuwa Teddy mu kusookoze na mulala muwanvuyirivu mutonotono masiki ajambalira wano kirira kola bwoti bateeka wali Bobby ne Babi kakati ku nsonga z'obufumbo bw'oba toze na Babi gwe wasooka naye kirira kubanga wo waliwo Bobby na Babi lupimometa mbabuulirira wano abafalisaayo n'abawandiisi bakabona n'abafalisaayo njagala ombuulire nga tetulabangako ku Kayanja ng'afukamirira mukazi we ku birthday mwepime mu Bobi Wine ke mumwepimyemu mu nsi ne mu ggulu bajja mubapimako kati mu making sure nti mukyuka mwogere byayogera mukole byakola kuba ate mwe bye mugezaako okukola ate bye bitanyumira ddala temutunyumira mbuno ne Kayanja yafukamidde wamalabayo ekyo kankiveeko abafalisaayo bwe batyo omufalisaayo yeekweka akukwatire mu nsobi naye ng'omulimu gwe gwali gwakubuulira abantu baleme kugwa mu nsobi Yesu ye kye yakola bayibuli tetubuulirako nti bagambako oli omukyala nti munnange toyenda bamwekwekerera ne beekweka ne bagenda mu bwenzi nga abafalisaayo beekwese
bali ku WhatsApp uno wanajja omusajja amaze okusasula loogi nze mbala balindako ne mukazi we wamababo abafarisayo ne bakutulakingira ku WhatsApp ne babakwatira mu loogi bwe bamuleta wa Yesu. Omanyi Yesu okyusa ebintu ono tumukwatidde mu bwenzi Musa agamba gwe tukwata tumusaliko omutwe. Yesu nakola bwati atakikolanga kamukube ejjinja. Yesu nawandika ku ttaka. Ababuuliza abamu bagamba bwe bati yawandika ku ttaka nga annyonnyola Bugingo twakulaba ne Suzani. Olwo nno nga Bugingo akyali ne Teddy. Temulowooza mmwe lwe mwamulaba ne Suzani lwe yali ne Suzani baali babeera ne Suzani ng'ate ali ne Teddy. Teddy naye kimulumira eyo ne beegira bwe bati ne beekubamu empi ne beesuna ne bayomba ng'ali ne Suzani ate ayina ne Teddy. Mbyogera direct tubitegeere. Nze ndi Munyankole ku lwakwogera Luganda. Bwe kugamba nti gundi oyonoonye empewo mboolwo ndi Muganda naye bw'onoonsanga nga njogera Lunyankole sigamba kwonoona mpewo. Yesu n'awandika n'agamba Bugingo wabadde nabanyumiza omukyala ali bweru yajjako e Uganda ng'ayagala Bugingo ng'ayagala nnyo ng'abeera ku online. Yali ali mu hoteli gye bayita Kenilon eri awo nga ku Lubiri opposite Lubiri Kenilon Hotel. Bugingo najja ne Suzani nga beekutte nga ensi tennakimanya nga Bugingo akyali ne Teddy. Bwe baatuula ku ntebe ebintu bye beekola omuwala yakutuka omutima yaddeyo yagamba kino kyendabye ono si kuba nti nno muweereza munne waliwo ekisingako awo. Omukyala yanaaba Bugingo nga mutemunnabitegeera yaŋŋamba ali bweru nsa n'omwogera amannya ne wano waali nkwogere. Okitegedde? Yesu n'akutama ku ttaka n'agamba bw'ati Bugingo wabadde ne Suzani ku Keniloni. Bugingo n'aweta. Nadda ku mulala naawe oyo n'aweta. Bayibuli gamba Yesu agenda okutamuluka. Bayibuli gamba n'akutama n'awandika ku ttaka agenda okutamulukuka ng'omukazi yaliwo yekka n'amugamba okirabye genda toddayo okwonoona. Oyo ye Yesu. Ne Bugingo aleese ejjinja akuba. Bakabona n'abafalisaayo mwetereeze. Awo Yesu kye kyamuleeta n'agamba nedda mbadde mu comfort zone mu ggulu nti mbadde ndi mu mbeera nnungi kaŋŋende bwe kuba kummenya bammenye. Olumu baamumenya n'agamba bw'ati babbi genda obagambe bammenye eggumba balimenyedde mu mubiri naye omutima mugumu bagambe banyweze nange eno nywezezza. Ali mu barakisi bamusibye agamba ddi eggumba wenjogerera lyamenyese. Agasajja gazibu nnyo wano agasajja gazibu kye gankoze ndikibabuulira naye bagume kuba omutima gwo tebasobola kugumenya. Obudde bugenze nsigaze eddakiika ntono. Ekyawandiikibwa nkimaze Bible and Politics. Ngenze mu kintu kye nayogeddeko ekyaggimuheeza abantu kye mutaategedde. Era abagagga b'e Uganda bagenda baziika mulimbo bangi nnyo bagenda baziika mulimbo. Si lwakuba mbu bannaddiini nnyo bayagala baziika mulimbo tebalina kye balina. Oyagala kuŋŋamba nti Bulayimu Kibirige yewe eddiini ennyo okusinga Muzaate owaddaawa. Iwa Muzaate yali asomesa ddaawa. Muzaate yali asomesa eddiini. Bamuziika waka kuba yali ayina we bamuziika. Kibirige Bulayimu Kibirige BMK bamuziise mulimbo mbuno olw'okuba ye wa ddiini nnyo okusinga bw'ati. Bajja baziika mulimbo kuba they have the nursing they have. Kakati bo beekweka mu kawaayiro kali oyo abadde munnaddiini nnyo bw'omulaba dduka abadde alina bingi naye yagamba bamuziike mulimbo nedda. Bingi naye si bibye mujja kuswala ne mu kubaziika. Jimu muhezi nkyajjiddewo kiri bwe kiti. Teekayo nnyo amatuna ddala mu abatali mu kiraasi luli taamu ewedde. Waliwo omukyala waliwo omukyala yatandika taso mu bufunze bakiyita taso naye nga kiggwayo bwe kiti the AIDS Support Organization.
AIDS kyatandikibwa omukyala bamuyita Norin Kaleeba yalwaza baawe yalwala obulwadde bwa siriimu baawe nga bamuyita Christopher Kaleeba n'amutwala ebweru ne bamujjanjaba London US London ne bamujjanjaba bamujjanjaba mu mwaka yagendayo omwami n'afa ng'ennaku z'omwezi 23 January 1987 omwami n'afa naye olw'okuba omukyala yali yamujjanjabirako ebweru era omukyala bw'agenda ng'atutte ebbaawo omujjanjaba we bamusomeseza n'alabako eyo abazungu gye baawanga abalwadde n'omukyala ne bamukebera ng'omukyala mulamu omusajja nga ye mulwadde omukyala n'abiyiga yabiraba ate theory ne practicals byonna n'abikola n'ajja e Uganda n'atandika ekibiina kya TASO okuyamba ku bantu kubanga Uganda yali eri mu kizikiza kya siriimu n'atandika TASO ng'ennaku z'omwezi 11 mu Novemba 1987 baawe yafa mwaka ogwo mu January nga 23 mu mwaka ogwo Novemba 1987 n'atandika ekitongole kya TASO e Uganda wali emulago omukadde n'atandika ekitongole kya TASO n'afuna ba funders fande yasooka okumufandinga bamuyita Action Aid n'amuwa emmotoka n'amuwa ebikozesebwa ne bagenda nga beegattako abalala bangi omuli SIDA EU Danida CDC n'ebitongole ebirala bingi nnyo World Health Organizations isimanyi gundani UN organizations nyingi nnyo ne batandika okumufandinga omukyala n'akuza TASO n'amuteekamu abantu abawera 2,000 plus abali abakozi okwetooloola Uganda yonna kati n'asaba gavumenti emuwe ku malwaliro buli awala eddwaliro lya gavumenti ateekewo ettabi lya TASO okutaasa abantu gavumenti n'ekimuwa n'azimba blocks ku malwaliro ga gavumenti nga za TASO department nga ya TASO nga bakola ne ku musujja gw'ensiri n'ebirala byonna nga balina tiimu counseling abantu tiimu dramas ebyo abaana ba Uganda abakyala beno ebyo abakyala b'ennabweru tukole n'amaanyi ebyo emizannyo drama ne bazanya siriimu ate bannanga biki alino ddogo neddali neddogo anti ebyo ebitontome nga babiteekamu ssente okusomesa abantu mubijjukira ffe twali baana ne basomesa abantu nti omulwadde wa siriimu temumudduka muleetere emmere osobola n'okumuliisa olwongo wa siriimu bwe baleeta emmere basooka giteekawo nadduka emise nagamba wange emmere yiyo oba noolyadde oba toolya bireke okitegedde ne bajja ne basomesa abantu nedda omulwadde wa siriimu osobola n'okumuliisa siriimu takwata bw'atyo siriimu akwata bw'ati omukyala eyakitandika nga ajja n'abagamba bba wange yafa siriimu nkugambye ye Norin Kaleeba bba wange yafa siriimu naye nga nze ndi mulamu mugende mwekebeze musobola obbeerawo ng'ono mulwadde ng'ono mulamu okitegedde nga bafanders bayiika nga batandika okufandinga omukyala omwo mwe mwali ne America gavumenti ya America president yali Clinton Bush senior n'ateekamu ssente ne Clinton yaziteekamu nga nayazze Museveni n'akola bw'ati n'agamba bano bagenda kufandinga opposition ssente empitirivu ne baleeta Jim Muhwezi ne bamuleeta mu Ministry of Health n'aleeta police kakati bafunders nga bwe bali abangi tukole bwe tuti police essente bwe zijja zina kuyitira mu gavumenti ezikwate eziregulating esobole n'okwongerako zeeyongeddeko kuba naffe wano tuba ne budget ya Ministry of Health tuzigatte tufandinge kakati buli mulwadde wa AIDS tumugulire ennyonyi
Hatu manyi bebyo bajja ne bipolisi awo ebirungi. Buli mulwadde tumugulire emmotoka, buli mulwadde abeere ne swimming pool awaka. Buli mulwadde abeere nga bw'aba ayagala kuwugaawugamu ng'awugira waka, so si kunaaba bunaabi. Ne bagamba bane bano abasajja nga baagadde nnyo abalwadde ba siriimu. Ne bakwata ssente zonna ne baziwayalinga nga ziyita Wajim Muhwezi. Taso n'egwa. Bulayimu Kibirige n'alyoka agaggawala. Tukitegedde kati. Bulayimu Kibirige n'alyoka agaggawala. Wabula bw'omubuuza Bulayimu ssente wazijjawa? Natambuzanga paani mu kidomola nga nzitulula mu ttulule omu nga wa liquidi. N'omubuuza paani wa liquidi. Gwe Kibirige paani wa liquidi ali luddawa? Paani nga wa liquidi. Omu ali mu kamulali, omulala ali mu sabbuuni. Namutunda ngaawo bw'oyitawo ku Kampala Road awo wonna ng'okkirira ekyaggwe. Namubuuza naye gwe Bulayimu byoyogera bituufu bye basomesa byonna mu bugagga tebitegeerekeka. Sente za siriimu ne bazirya. Sente z'omusujja gw'ensiri ebiseera ebyo malaria yali mungi. Bafandazi ne bateekamu eza malaria, ne bateekamu ezaki, ne bateekamu ezaki, zonna Jim Muhwezi n'azirya n'agamba bwe bati. Ebyo emizannyo gye muzanyazannyo eyo mbw abasaba nabweru ffenna tukole n'amaanyi tuwone siriimu ffenna tuledde ku mulembe. N'agamba ebyo ebintu tebirina makulu. Abantu temuddamu kubibakola, batwala n'obudde mu by'okuyimba practice mubaleke bagende balime. Ekyo n'akijjako. Bakansala n'abatemako. Bakansala bangi nnyo tetusobola kubasasula, tusigaze bakansala 7 buli kansala abeere nga akansolinga region 6. Ne bamubuuza gwosobola gundi okuzikansolinga. Asobola ye ajja kusobola ajja kujja akole. Ne batemako abakozi. Taso n'egwa. Sente Muhwezi na Jim Muhwezi n'azibba. Bafandazi ne bayimiriza ssente ne bagamba Norini Kaleeba bw'aba si gwe tuwa ssente tubikomeza. Ne Museveni ne Muhwezi ne bagamba bwe bati bikomye naye tojja zimuwa. Taso n'egwa. Abantu ne balwala siriimu. Taso yabawanga obuwunga, yabawanga sukaali, yabawanga mukene, yabawanga obuugi, ebintu biyitirivu nnyo. Byonna Muhwezi n'abitikka ku loole n'abitwala ewuwe ne babinywa ne mukazi we. Ssente ne baziwa Bulayimu. Bo ne balya mukene w'abalwadde, ne banuuna sukaali w'abalwadde, ne muka Museveni oyo, ne Michael Mukula. Omuntu yasooka obitegeera yali mukyala Kiyingi. Kiyingi oyo dokita w'emitima. Ne bamuwa task Museveni ng'era bw'akola n'amugamba olwo nga kikutte wansi ne waggulu oyo ani byanyuma. Akutte wansi ne waggulu. Muhwezi bamusensalinze biki. Museveni n'akola bw'ati tutaddewo akakiiko akanoonyereza ng'era bw'azze akola. N'ateekako muka gundi muka Kiyingi. Jim Muhwezi n'agenda wa muka Kiyingi n'amugamba gwe oyagala ki ebintu bino obiveemu. Omukyala yali mulokole n'amugamba sijja bivaamu, bantumye omulimu nnyina ogukola ngumalirize. N'amugamba kati nnyabo owunya entaana nvudde wano ngenze naye mpulira entaana ewunya. Omukyala n'amugamba kale. N'amugamba nkuwadde ssente, nkuwadde akawumbi, nkuwadde nkwongedde. Omukyala n'agaana. Jim Muhwezi n'afuna abeera oddiyu ne bakuba muka Kiyingi amasasi ne bakwata Kiyingi. Kiyingi n'ajja oziika mukazi we ne bakwata Kiyingi ne bamuggalira nga bw'olaba ono omwami we Munyonyo. Enanga yatugamba oba mukyala ffe tumulina era tubadde tumuleeta mu kooti naye tujja muleeta wiiki ejja ne batamuleeta. Enanga tatugambako nti omukyala twamuwadde poliisi bondi yazzeeyo ewaka. Omukyala eyabula poliisi n'egamba ye muyina gwe yafudde bakutte musajja ali mu kkomera. Jo bamuleese mu kooti nga balinga abaleese Osama bin Laden. Nga gavumenti poliisi yatugamba yeeyina omukyala twamusanze mu septic tanka. Bagamba omusajja ye yatta omukazi. Poliisi tetubuulira omukazi yava atya mu kkomera okugenda mu septic tanka. Ekyo tebakidisikasinga. Bagamba kimu nannyini waka over bamukwate over atunyonyole over. Obitegedde. Ne bakwata Kiyingi ne bamusiba nga Jim Muhwezi ye yatta muka Kiyingi kulwa ssente za Global Fund, ssente za siriimu.
ebintu ebyo ne bisirika nga mukakiyinja afudde ne bisirika bizeemu kugira juzi wano uwo bamuvunaanira alyoka abuuze Katuusi where were you in World War 7 where were you in World War 7 Luwero I was fighting you're busy eating sausage now telling me eating Gavi money you serious or you no good you good or you no good Museveni namugamba akakana bagire bakusibesibe mwawo oveeyo Jimuwezi nakomawo namuwa ministry endala kati ye ministry embogo kati ye minister wa defense batematema abantu ye minister wa defense batematema abantu mbunze ntye era nkyo kisana kunoonyereza eri Bulayimu agaggawadde naye ku nkomerero Bulayimu bwafudde bamuziise mulimbo kati omwana we bagenda muziikawa omwana wa Bulayimu bagenda muzikawa teberezaamu Bulayimu okubanga ali ku kitanda olumbe lumu balembirizi naye nga bamugamba bwe bati tosooka kufanga tonnafa sooka oteeke wano omukono teekawo ekinku mu buba tosobola kukwata peeni tojja genda nazaffe omusajja ali mu kulwanirira bulamu bamugamba nedda lindako ojja kufa enkya sooka oteeke wano bino ebintu ojja kufa enkya abasawo ne babagamba mumulekemu embeera mbi era bagambye bwe bati bwe bamala okubimusayiningisa byonna ne bagamba bwe bati kati mujje bannange tukkaanye kuba aludde nnyo ku oxygen tumuggyemu olupiira afe oba tuyongere tumubeezebeezewo ne bagamba mumukuulemu olupiira mumukuulemu kubanga ebintu abisayininze mumukuulemu kasita yamaze obbiteeka mu makubo amalambulukufu nti abange nze mbadde siina kyennyina naye munziikanga nkoowe ne bamugamba mumukuulemu ne bamukuulamu olupiira n'afa oyo ye Jim Muhwezi Bulayimu yabadde tannatuuka kufa kasita yamaze okukiriyalinga byonna omusajja yali alina obusente bwe yatandikirako obwekina ku kituufu ng'era atunda paani wa liquid amutundira mu bikopo mu Gama n'azimba waawo simanyi yali alina ruumuze nga 4 ana hauku Afrikana ne babeza Global Fund ne bamugamba buno obulumu bumenye tusobola okuzimba hoteli eyebakamu omwana wa Katonda omulamu n'abagamba okakasa nti era ate senga okkiriza ne tutereza wano ne twongerawo gwogenda okuba omugagga asinga mu Uganda n'abeera omugagga wa cosmetics bwe bamututta okuwuga cosmetics yenna abasajja mwategedde kyenna bagamba waliwo omuntu omu yakomentinze ku YouTube n'angamba pastor bw'oba onjagaza emirembe nsigale ku video zo va ku cosmetics mukyala va ku bizigo va ku cosmetics va ku wanja wamma mutwala omukyala oyo muwuge mutwala awuge nga bwe muwuga bati olwo olinga amutaasiza gwe omukole bwoti obimunaazeeko oddemu omutunuulire bwoti ojja kudduka oba obeerewo Bulayimu abadde wa cosmetics bwe bamunaazizaako cosmetics ali mulimbo mwagala kutugamba nti ye asinga Kaliisa yabadde akiikirira ebbendo ani East and Central East West African and Idris Ulama olukiiko lw'abamanyi mu Africa yabadde alukiikirira Kaliisa nga n'abe Chad basooka buuza ye kiki kyewajje ku lukiiko lwa Mozeremu olw'ensi yonna bamuziika ewuwe omugagga Bulayimu ali mulimbo n'abalala bangi kati ataawo abalala tugenda kwokya bookye kubanga ne mulimbo tetugenda beetaagayo tubazudde mutubbisa mubba ssente zaffe olw'okuba bajja baziika mulimbo ekyo tukitegedde waliwo omuwala baamutulaze e China baamutadde mu kyuma n'afuluma eri nga buwunga ne babagamba obuwunga bwammwe buubwo tubawadde emyaka 10 oba mubuzaayo Uganda muli buzaayo bwe muba temubuzizaayo awo tuba tubusigaza China yindi ya China bamutadde mu kiriro n'ayitamu bw'ati yagenze okukirira eri nga buwunga bwa bulaka mulambo bagutadde wano ne bagusindika ne gukkirira mu nkoomi eri obuwunga bwe bwafulumira bagamba omuntu wammwe wuuyo basajja mmwe Bulayimu ye gwe baziise mulimbo chance agifunye kati hamu gwe tugenda kutereka buwunga kubanga mulese abasajja batubbe mu manya gammwe
ne mulimbo tebagenda baziikayo ekyamuhwezi nkimaze bwatyo bwe yabba ate Bulayimu yekasi yalina ssente za Jim Muhwezi yekasi yaziyina bangi bakirumira abo bakirumira olowooza lwaki kirumira abeera nga akayanira ettaka Mbaddi najja Tumwine najja simanyi ani najja kukirumira kirumira amanye ebika by'emmundu bimeka oyo atumenyere nti nno eriyo GPMG akitubulira kyekitegeeza GPMG SMG RMG ajja abitubuulire inifulu abitubuulire atubuulire amanye ebika by'emmundu bimeka asitula bajje n'okujja okulwana ku ground nga balwanira ettaka lye gwe ne mulimbo tebagenda kuziikayo mwe bannayuganda tuyise mu bintu ebyokunyigirizibwa bingi jo twalabye abaana bangi abajja mu diaspora bangi bajja kukola buli muntu yakaabye woowe maama abaana baffe naffe abali eno tubonaabona nze saanyiize kuba nsoma Bayibuli era saakaabye kuba nsoma Bayibuli wano abantu mulinga 6 abampeereza ako akantu abaana batambula tebaggwayo balinga abagenda e Somalia ku lutalo musululu moja bonna balina mu uniformu mwenna ne mukaaba nze saakaabye bwe baali batutte ettaka lya Isirayiri abanunula Isirayiri bava mu diaspora kati ne bwenkomaawo vidiyo ewedde abaali mu diaspora mu Egypt be baddayo ne banunula ettaka lyabwe mubaleke bajje bangi mu diaspora kati mwe mukaabaki Moses lwe yabasitula ne baddayo buli gwe baasanga buli muvandimwe eyali mu ttaka lyabwe olwaleero zembuyaga ezifuumula zembuyaga ezifuumula ebiki ezikaza engoye Katonda gwe nabagamba omugenzi Sebadduka yali tannafa yagamba bw'ati nti nno ate afune ne mu mukisa alabamu obuzibu naye alifuna ne mu buzibu alabamu omukisa ne ngamba senga nalaba ku Sebadduka rest in peace Sebadduka yakiyimba tannafa kati kanda baba wakana omanyi wano wali abaprotestant abapoto abaprotest bali wano ojja balaba nga bagamba neddo oyo si Sebadduka nze olwange Sebadduka ye yaluyimba gwe naye bw'oba olina owuwo oba kalifa gwamanyi ebyo bye mulaba batuleeta mu diaspora tuyimiridde mu diaspora ne tutokosa mu 7 waba temwagala kujja mu diaspora senga Isirayiri teyawera mu Egypt senga tebaawera mu Egypt nga bangi tebandisobodde kusinzira kuddayo kutwala ttaka lya Ibulayimu naye bagamba bwe bati tuddayo kutwala ttaka lya bajjajjaffe Ibulayimu Isaaka ne Yakobo kati nze njawukanye nammwe mirundi mingi nze tuyawukana mujja mukaaba mwenna mujja woowe maama ku luno tuweddewo ffenna tugeredde mu diaspora mujje Yesu Katonda yabagamba bw'ati saagala muyite wano okumpi wabula muyite wano buli gwe musanga mu musaleko omutwe buli gwe musanga mu kkubo lyammwe mu musaleko omutwe musobole okutwala ettaka lya jjajjammwe ettaka lyammwe si be baliwo mubaleete mu diaspora sibona waliwo abaali basigaddeyo abakkiriza bambi bo ne basigalayo mukwano abasajja ne babayisa bubi ne babafuula abaddu ne babafuula abaddu okutuusa abaali mu diaspora lwe bagamba nedda yeno lefu gye tuliko tuli mu ddungu tuddayo waka diaspora omwana yagambye bw'ati pasita neewuunya Uganda erabika yo yateredde abantu ne munzijanjabanga sibamanyi sibalabangako sibamanyi namuwadde ripooti ya dokita kubanga dokita ono yayogedde n'oli yandikodingidde byonna
nemugiramu nembimuwa nemubulira yonna nga bwe yabadde nagamba mama nzani ayina Dr. USA Kyagulanyi nemubuuza ate Kyagulanyi ajjiddewa Kyagulanyi yebale kujja yampadde Dr. USA omwana bamubonyabonya nga balowooza taliiko babe ayina dokita mu USA diaspora mukole kimu do the needful abasajja bakikola abasajja n'abakazi ababonaabonera mu diaspora ennaku bwe yabatuuka bagamba nedda okubonaabonera wano ewa Faraawo nga jjajjaffe yaleka ettaka Ssekabaka Muteesa nga yaleka ettaka newankubadde ndi mujjwa nzirayo nenwanirira ettaka lya Ssekabaka ndi mujjwa naye nja kgenda kyemugamba omujjwa ye tayogereko ku lw'okubanga mujjwa kwegamba ffe munaatwagalanga gundi mu bibamba mwokka abasajja bali ku nsi yaffe bagivuga bagiza livansi juzi Museveni yatwanjulidde minisita w'ebyempuliziganya ne tekinologiya owa waggulu ow'ekitiibwa Nabbosa Ssebuggwawo yatandise emirimu tumukubireko mu ngalo Katikkiro sikuyisaamu maaso nze ndi mujjwa mmala bibamba tekinologi omupya owa 2021 baguddewo engoma ggwanga mujje mwebale nnyo mwebalire ddala Katikkiro lekerawo okutomera buli kyosanze ebyo ebyangoma ggwanga mujje bisaana mu museum eyo ggwanga mujje nze nagirabako ewaffe ku kyalo Kawumba wali Kawumba buwamagenda yobuuza owe Kawumba wano waliwo omwami oli gwe nabagambe yankubira essimu nangamba oli mutabani wa Katongole oyo musajja gwe nambuza Katongole gyali yogera mpola Katongole gyali ne mugamba gyali nagamba maama omusajja oyo wali wano yakijjukidde kati ajja kitegera ewaffe wali Kawumba buwali buli owa waliwo omusajja bali bamuyita Fudieri yatema munne bamuyita Katabire bonna Banyarwanda yamutema bwe yamutema n'agenda n'ayokya ennyumba endala kubeera yagala okutema teyabasangawo obwana bwe bwamulaba n'ejjambiya ne budduka ne buyingira mu nnyumba n'agikumako omuliro Katonda n'ayamba bwayita manju abantu ne bajjayo engoma ggwanga mujje bino mbanyumiza 92 in between yawo ne bajjayo engoma ggwanga mujje ensi neekuŋŋaana engoma nga bw'ogiwulira mwena nawoba oli mu nnimiro odduka odda ngoma eyo gyeri ggwanga mujje ebeera ya mutawaana saagala agalamidde ebeera ya kola biri kitundu ebeera ya kusaba ku Sande zonna nazirabako nzimanya era nazikubako ku Sande ssaawa 2 n'ekitundu ng'omusomesa akwata engoma biri kitundu awo ne mudduka ku kyaki kubanga saaviisi etandika misa nabirabako sawa 12 kasowe sagala galamidde kuli maluzi kuli manguudo mbimanyi Nabbosa w'ekitiibwa Ssebuggwawo atuzizaayo ku 9 gwanga mujje wabula Museveni oli musajja abavubi Yesu be yaleka Yesu be yasunsula be yasuulayo eri Kayafa be yatwala basajja mwe muyina emitwe sivuma Katikkiro bamuyisa jjaggulewo ggwanga mujje kubanga ngoma ya Bwakabaka yabadde alina obbeerawo Joyce Nabbosa Ssebuggwawo weebale nnyo Kiwanda mumanyi kye tumujjukirako Rolex olwatuula mu ntebe n'agamba Rolex kya bulambuzi nze nkivumbudde bw'oba oyagala okgenda ku Queen Elizabeth gula Rolex 2 bakuzingiremu eggi otuule ku Rolex ogende ku Queen Elizabeth katubakubireko mu ngalo basajja mwe muzizaayo Uganda eri bubi okusinga ne we yafunira independence senga twasigala n'abazungu kuba kati bwe bange engoma ggwanga mujje mugireese kati mbw abantu ggwanga mujje kati tukole ki mwandi tugambye nti tugenda kuba ggwanga mujje tugobe Museveni emisinde awo twandiwulidde ow'ekitiibwa na Joyce Nabbosa Ssebuggwawo yatuwadde engoma ggwanga mujje mu 221 mukazi gwoyina omutwe ebyo byonna tuleeteraani Obbo Yamuliyati yamulekera engatto ze omukazi yabba engatto za Obbo Yamuliyati omukazi n'azikwata n'azitwalira Museveni n'amugamba abadde agenda okwewandiisa avudde wange mu kisenge
naye nawange muwambyeko engatto ko Museveni webale kuleeta ngatto z'oboyi nkuwadde obwa minisita gwanga mujje naye bannange kati tuli mu 9 eyo ngoma nako bagiwulira mu 9 nkugambye genda okibuuze eyatema bamuyita Fudyeri yatema Katabire ekawumba wali buli owa genda yo kibuuze fa abaali eri bayitayo Ssemukombe twadduka emisinde nga tuwulidde ngoma gwanga mujje twagenda tugoberera ngoma okutuka nga bagamba amutemye ensi yonna nekulumuka paka lwe banoonya Fudyeri ne bamujja mu kibira ne bamutwala ne bamukuba ne bamutta oyo omwami ali wano yabijjukidde abitegedde Nabbosa Ssebuggwayo atuzizaayo mu 9 wabula Ebeni weesiimye naawe ogenda kulaba ku gwanga mujje abadde akimiisinze balwanyisa kujjako internet ow'ekitiibwa Nabbosa Ssebuggwawo owa technology and information technology aleese gwanga mujje bagikuba e Uganda nze ow'ekatampulire mwayingira mu generation ebyo bye bategeera yalowooza kati senga ngenda nendookinga gwanga mujje nja kuba nkoze twagala internet bagamba tewali internet why unlawful using of internet abafalisaayo internet eveeko kiki too much lugambo unlawful using of internet unlawful using of sabasi mukama abawo omukisa bingi nnyo bisigaddewo nja bireeta enkya yes Katonda teyatuyita ky'ovolaba obulokole bunyuma ng'abantu tebamanyi Katonda teyatuyita kutusibako kikoligo amateeka abantu abali mu nzikiriza ezigoberera amateeka sibagaana mugende n'amateeka gammwe simanyi osooka kunaaba otunulira simanyi otunula bugwanjuba ekinsuti okikuba buvanjuba oba osooka kunaaba empale tekwata mu ttaka tokola biki simanyi osooka kukola biki tewabaawo aleekaana jjako omuziki tosembera wali kiki ebyo bye byaleeta Yesu n'amenya enkola eyo oyinza okugenda nga olubuto lukuluma n'otula ku ttooyo oli bwereere n'omugamba Yesu kati ke neeyambudde anti abasawo bajjanjaba omuntu akola ki jangu okebere situulu ono Yesu oba mu ddwaliro bakusaba situulu ne bagamba genda oleete situulu tumukebere Yesu lwaki tomuwa situulu wo n'amukebera Yesu olubuto luno lunumalumanga lwaki tojja naawe n'ojoobera wano nange netukebera situulu ono n'omponya wabula eriyo eddiini egamba bweti bw'oyingira mu kyaki bw'oyingira mu kusaba ng'olina situulu Katonda tabeera waawo oyo Katonda atya situulu si Katonda oba dokita tatya situulu olwo bwe naamuleetera emmeeza bw'aba atidde situulu bwe muleetera tebo anaakola atya dokita akugamba genda oli ennyo naye bw'owulira nga situulu ajja ate tomulinda kufuuka tebo ndeetera situulu nomuleetera situulu n'alyoka adda mu situulu n'akola bw'ati badokita mukama wama abawa ekisa n'akola bw'ati situulu n'agamba kati situulu muzzeeyo ojja kundeetera emmeeza tebo n'omuleetera ettebo anti yeebeera ngazi bw'eti kati oyo ali musale ye wa tebo si wa situulu waliwo abantu nga ye bw'aba aleese aleeta tebo situulu omuntu eyalya leerwe n'alya gundi riva Nile yonna abasajja leke Victoria yonna yaginywa n'agimalawo oyo tomutuma situulu omugamba genda oleete dining table n'akuleeterako n'obutebe n'obumeeza byonna salimu salabikuwa kati odokita waba asobola okukwata mu situulu kakati ate olwo Yesu lwaki atya situulu kino bagamba wamamwe Yesu ebyo byatuleeta gwe tula kutoya omugambe naye mukama olubuto nga lunuma nnyo gwe tulaba okujja kutoya emirundi 7 olunaku Yesu lwaki leka ekintu kino nkipame mutoyi kigende Yesu nagamba kipame mwana wange ogende nowona kati abantu bagamba omwana yayonoona enjiri agitadde mu situulu agitadde mu tebo mukama abawo omukisa n'obudde bugenze ate tetugenda nakusaba mukama tukwebaziza olwa byonna abantu bano basisinkane kyusa obulamu bwabwe kyusa buli kimu ekyabwe mukama amagezi gaffe gazze bujja mukama
tutegere nga ab'omulembe guno mukama abasajja batuzzayo mu ggwanga mujje abantu babuusa bizungirizi babitwala ku mwezi abantu bakola ebintu eby'ekitalo oba wadde amagezi ewaffe twazzeeyo mu ggwanga mujje mukama taasa uganda mu linnya lya yesu amiina mukama abawo omukisa nsigadde nze asp asimuwire obudde bugenda waliwo ekingoba wabaawo ekiri emabega wa kamera nga kingoba mukama abanjagalire mbaagala nnyo mukama bw'aba yagadde tusinkane enkya ssaawa ze zimu budde bwe bumu mukama abanjagalire mweraba I sign out